Omwagalwa ampuliriza, erinnya lya Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Mukama ate okutuwa omukisa omulala okubeera nga tugenda mu maaso n'okusabira abantu ab'omu maka gaffe. Leero day 8 era ekyokuyiga kyaffe kirina omutwe gugamba nti Glorious Parenting oba okulera okw'ekitiibwa. Katusabe. Mukama tusaba otuyigirize n'olwaleero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu kitabo kya Lubereberye ssuula 18 olunyiriri olw'19 nga lugamba nti kubanga kyennava mumanya alyoke abalagire abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama, okukolanga eby'obutuukirivu n'eby'ensonga, Mukama alyoke aleete ku Ibulayimu bye yamwogerako. Muzungu anagamba nti for I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised. Omwagalwa awuliriza, olunyiriri luno eno lujja gye tuli olwaleero. Katonda akulonze gwe nange okuluŋŋamya abaana bo, okuluŋŋamya ennyumba yo, basobole okukola ekyo ekituufu. Era bye banaakola ekyo ekituufu ky'obayigiriza nga Mukama bw'akulagira, olwo nno Katonda alyoke atuukirize ebyo bye yasuubiza. Abaagalwa, waliwo omukadde waffe omugenzi mukadde Livingstone Ssebunnya, ayina mu kitabo kye bye yawandiika ng'ayogera ku nkuza y'abaana n'aba ng'alina okubuulira kweyawa eri abazadde. Ng'agamba nti abazadde ebiseera ebisinga bawaayo obudde bungi nnyo era bakola buli kyonna ekisoboka okulaba nga bateekerateekera abaana baabwe basobole okuba obulungi. Bazimba ebizimbe ebinaavaamu ensimbi basobole okusasula school fees, bakola ebintu bingi nnyo, bagula n'amataka basobole okuteekerateekera abaana baabwe. Nti naye kijja kuba kibi nnyo bw'obeera ng'oteekeddeteekedde abaana naye ng'ate abaana abo tobateeseteese. Mukama atuyambe. Mukama yalagira Ibulayimu nti ennyumba yo giteeketeeke, gikulembere bulungi, giyigirize ebyo ebituufu. Naffe olwaleero kitugwanira kituufu okukolerera abaana, tukole ensimbi, tusasule fees, tukole bino na biri, naye ate kya nsonga nnyo okuteekateeka abaana. Era wano ne Mukama waffe Matayo atugamba, Matayo 16 olunyiriri olw'26 nti kiri kugasa ki okubeera ng'olidde ensi yonna naye n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo. What shall it profit a man to enjoy the whole world and lose his soul? Mukama atuyambe nti mu kuteekateeka oba mu kulera abaana baffe tubalere nga tubaleera okuba obulungi mu nsi eno, naye n'ekisinga byonna okubateekerateekera obwakabaka obw'omu ggulu. Katonda waffe mu Malakayi 2:15 olunyiriri lwatugamba nti teyakola omu kubanga yali anoonya ezzadde eriritya Katonda. Katonda ng'abasisinkanyizza omwami n'omukyala mu bufumbo obutukuvu, ate ye n'abawa n'ebirabo eby'abaana. Ebirabo ebyo abisuubira kubeera nga byongerayo amaka g'Obwakatonda, naye nga banaakituukako batya? Abaana abo banaabeera batya ekkanisa ey'enkya oba abatya Mukama? Olina okuwaayo obudde okubalera nga Ibulayimu Mukama kye yamugamba. Olwaleero twesanze nga tumaliddwawo mu mirimu, tumaliddwawo mu buweereza, ne twesanga nga tetulina budde wadde obw'abaana baffe. Naye Mukama atuyambe tufuuke intentional, tugenderere. Buli lunaku oyinza obutabawa budde bungi nnyo bumala, naye bw'oba ng'okitadde ku mmeeme yo nti abaana bakwetaaga, olina engeri gy'ojja okuteekateeka ofunze oba onyigirize olabe nga abaana bo olina by'obayigiriza ebikulu ebifa ku kwagala kwa Katonda. Katonda atugamba okuteekerateekera abaana bano okuva nga bali ne mu lubuto. Tumanyi emboozi ya Manowa ne mukazi we mu Kyabalamuzi essuula 13 olunyiriri olwokuna nti omukyala oyo teyali waakulya kintu kyonna ekitali kirongoofu wadde ekitamiiza. Lwaki? Kubanga omwana eyali ow'okuzaalibwa yali ateekebwateekebwa olw'omulimu ogw'enjawulo.
Katonda waffe naffe abaana b'atuwadde waliwo emirimu egy'enjawulo gy'abateekeddeteekedde. Tuyinza okuba nga tetugimanyi naye bwe tunaabalera mu mpisa ey'okutya Katonda ne tubayigiriza ekigambo kya Katonda, ne tubayigiriza okwagala Mukama Katonda, Katonda agenda kubawa obuweereza obw'enjawulo. Bajja kutusanyusa naye ate n'ekisinga obukulu bajja kuweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Waliwo emirundi mingi abaana baffe abato gye bazze gye tuli, oluusi nga baagala tuzannyeko wamu nabo naye tubagoberera eri, genda eri ebweru ozannye. Ebiseera bingi tubikola, oluusi nga tetugenderedde, oluusi olina ky'oli awo ky'omaliriza naye ate n'ekyennaku oluusi nga just oli ku WhatsApp naye ng'olina by'oddamuko awo, olaba ka TikTok ko naye ng'owulira nti omwana akumalira obudde. Ebiseera ebyo biseera bikulu nnyo. Oluusi ffe tulowooza bali mu byakuzannya naye it is serious time. Omwana wo bw'ajja gy'oli kyansonga okuwaayo obudde n'omuwulizaakokko, n'onyumyamukko naye, ne bwe kiba kitegeeza kuzannnyamukko naye, n'ozannyako naye. By the way abaana abato baagala okuzannya naye ate banyumirwa nnyo bwe bazannyako ne bakadde baabwe oba n'abantu abakulu. Moments ezo omuzadde bw'onoolema okuzisiizinga oba okuzikozesa olwaleero. Waliwo filosofa omu ayogera ku empty nest syndrome. Emyaka nga gigendedde ng'okuza, abaana bano nga bakuze nga bavuddewo, ebiseera ebyo ojja kubimiisinga, ojja kubijjukira naye ng'ate tokyabizza. Ng'abaana tebaliiwo, muli mu nnyumba mwekka, Mukama bw'aba asaasidde nga mukyaliwo omwami n'omukyala, naye nga mujjukira ebiseera ebyo abaana bammwe bye baayagalanga okujja, munyumyengako wamu nabo, babeeko ne bye bakubuuza naye nga tokyabizza mabega. Kale Mukama ng'atuwadde abaana mu biseera byabwe bino eby'obuto nga baagala okubondinga naffe, baagala tubalage okwagala, leka tubawe ekiseera. Kituufu ekiseera kye kirabika naye tulina okukitonda kubanga abatuwadde nga birabo, abatuwadde nga busika. Therefore era n'obudde ajja kubutuwa. Wano mu Zabbuli ey'e127 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu atugamba nti nno olwokubiri ayogera kubeera nti omuntu oyinza okukola ennyo naye nti it is useless to work so hard. You get up early in the morning, you go to bed late, naye n'oleka abaana ng'obalagajjalidde ate ng'abaana abo busika. Lwe lunyiriri olwo olwokusatu. Naye mu kyamateeka eno olw'omukaaga kyamateeka essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'omusanvu nti bwe munaatuulanga buli kaseera konna ke munaafunangako n'abaana bammwe mubayigirize. Kale tuyigirize abaana baffe buli kaseera konna ke tufuna, tuyigirize abaana baffe. Katumalirize n'ekyawandiikibwa ekiri mu bbaluwa ya Yokaana ey'okusatu olunyiriri olwokuna. Bbaluwa ya Yokaana olunyiriri olwokuna. Bbaluwa ya Yokaana ey'okusatu olunyiriri olwokuna lugamba nti sirina ssanyu lingi erisinga lino okuwulira abaana bange nga batambulira mu mazima. Muzadde ali eyo, mu byonna by'okola olina okugenderera okulaba ng'abaana bo, okulaba ng'abaana baffe tubatendeka, tubayigiriza empisa ya Kristo, tuyiga nabo ebyawandiikibwa, tubabuulira ku mateeka ga Katonda, tubabuulira ebyo Katonda by'ayagala era by'asanyukira nga biva mu kamwa kaffe ffe. Kituufu abasomesa b'abaana gye bali ku makanisa n'abasomesa baabwe ku masomero balina bingi bye bayigiriza, naye ate kya nsonga nnyo ffe ng'abazadde, ffe basomesa b'abaana baffe abasooka. Therefore katukozese omukisa Katonda gw'atuwadde okubeera abasomesa eri abaana baffe. Era nsaba Mukama atuyambe nti buli muzadde oba omusomesa oba omuntu yenna omukulu ng'ovunaanyizibwa ku baana, tukozese akaseera Mukama k'atuwadde tubayigirize, tubalere, tubabuulire ku bikulu ebya Yesu. Weewaawo nga tubayigiriza ebya Yesu tetusuula muguluka ate n'okubayigiriza okwebeezaawo mu nsi eno. Kale Mukama atuwe omukisa nga tulera abaana baffe okubeera nga bakula nga bajjuvu, holistic growth. Mukama atuwe omukisa. Tukwebaza Ayi Mukama kubanga ate otuwadde n'ekiseera okujja tuyige ku bigambo ebikulu eby'okulera abaana baffe mu ngeri ey'ekitiibwa. Mukama bino ggwe wabituwa nti bw'otuwa abaana buba busika.
Kale tusaba Mukama abaana baffe b'otuwadde otuwe ekiseera ekirungi, otuwe obudde, otuwe okwewaayo, ate otuwe n'okwerekereza tusobole okubalera, tusobole okubayigiriza bakole bulungi nga baana beeyagaza mu nsi eno, naye ate n'ekisingamu byonna obateeketeeke era otusobozesa obbateekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.